Driver w'emmotoka gy'olaba eyo asumagidde ng'ali mu kuvuga. Waliwo owa booda abadde amuvaako mu maaso. Amutomedde, emabbali wabaddewo omwala ogwo gw'olaba ogwo. Owa booda ppiki emukubye mpaka mu mwala. N'emmotoka n'ejja ng'emulondoola emugoberera emunyigire mu mwala. Katonda nga tannaba kukukkiriza kufa tosobola kufa. Osobola okukikkiriza nti ono owa booda afubutuseeyo wansi w'emmotoka nga tafudde naye ng'amenyese bumenyesi magulu. Omusajja amutomedde n'amunyigira ku mu mwala wansi. Naye ppiki agibuuseeko mangu n'agwa mu mipiira gy'emmotoka wansi mu mwala. Mukama gy'amutaasiriza musajja wattu owa booda n'alyoka asimattuka akabenje kano. Naye ng'omugoba wa mmotoka abadde ye amaliridde okumumaliriza. Omusajja abadde avuga emmotoka ku kkubo n'asumagira ng'avuga. Mu kusumagira atomedde butomezi wa booda, emmotoka ewabye. Agenza okwekanga ng'ali ku wa booda ali mu kumukulula amunyigira wansi. Emmotoka n'eryoka emukulula mpaka owa booda wagudde mu mwala. Laba ate emmotoka nayo bw'ejja ate esanga eyo owa booda eryoka emunyigire wansi ku booda mu mwala. Eky'omukisa omulungi ndowooza yawuguddemu katono owa booda na piki n'emugwira wansi eyo. Era abantu bamusisseeyo ng'amenyese bumenyesi magulu. Tasobodde kufa. Driver yoyo w'omulaba awo mu katambi alingizza mu ddinisa bagezaako naye okwagala okumutaasa okumuggya mu mmotoka. Katonda ono nga okufa tekunnaba kukonkona ku luggi tosobola kufa. Tosobola kufa. Abantu abalala bafuna buno obwa akisidenti buno obwa bulijjo nolaba nga akakisidenti akamuuse nga mu butuufu teyandifudde. Naye Mukama Katonda asobola okukuwonya akisidenti nawe gy'otasobola kukkiriza nti nsobola okuwona. Kubanga emmotoka gitunule eyo piki gy'olaba eri mu maaso awo mu mwala, owa booda kwabadde atudde. Era emmotoka egenza okumukulula ng'ali ku booda. Naye bamuggye wansi w'emipiira eyo nga ne booda emugwiridde, amagulu gano ge gakoseddwa. Owa booda yono gwe mulaba ali mu kuwenyera. Ali wano ali mu bulumi ali mu kuwenyera, amagulu ge gakutuse, ayinza okuba ng'alina omugulu ogunuuse. Bano abantu bavuga emmotoka nga bakooye, oli n'avuga emmotoka ng'anywedde omwenge, n'avuga emmotoka ng'atamidde, bye basinze okuleeta obubenje ku makubo. Bye basinze okuleeta obubenje ku makubo. Njagala nkutuuseko akatambi kano naawe okeerabireko, olabe engero wa booda ono gy'asimattuseemu akabenje kano. Mu butuufu nga bw'aba nga si Katonda, olowooza ayinza kuba ani? Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Mpita mbaga ndakubala yinye ija mbaga nze wano Kakati ekisookera ddala nga sinnaba kugenda ku nsobi bano ba driver ze bakola, njagala nsooke nkubuulire nti bw'oba ova ewaka ng'olina olugendo lw'ogenda okutambula ne bw'oba ng'ogenda kukola, kiba kirungi nnyo n'osooka n'osaba Katonda okukukuuma. N'osaba Katonda okukukuuma. Omwaka guno gwe twakayingira omupya gutwala obulamu bw'abantu bangi, ate ne bwe tuba tugumalako guno oguwedde nagwo gutwala obulamu bw'abantu bangi. So kiba kirungi nnyo n'osaba obukuumi eri Katonda n'akukuuma. Bangi bafudde. Mukimanyi nti mulimu omuntu gwe basobola okutomera obutomezi n'agwa wansi n'afa. Nolaba nga kale teyandifudde naye nga olaba mutomeddemu katono
kale teri accident ntono naye ng'olaba entomera gye bamutomedde n'afa naye mulimu omuntu asobola okuwona accident n'ogamba ne bannange ono omuntu bw'ati en accident agiwonye atya mu butuufu naye nga mazima gali nti ng'agiwonye ng'agiwonye ng'agisimattuse kati ye mwami ono omwami ono wa booda eno accident gy'asimattuse mu butuufu bw'aba nga si Katonda yamutaasizza teyandisimattuse accident eno kubanga ow'emmotoka eno bw'amutomedde emmotoka ezze emukulula ng'ate emugoberera emugirako piki n'emukuba mu mwala piki bw'emukubye mu mwala emmotoka nayo n'esigala ng'ejja ng'eyagala emunyigire mu mwala ku piki eyo wansi oba awonya atya oba asimattusa atya nange sijja kubalimba n'ababaddewo bayinza obutasobola kugamba nti engeri gye bawonyeemu nabo balabye bulabi naye omusajja owa booda ono awonyera bamukukunuddeyo wansi bagenza okumugyayo nga booda emugwiridde naye ng'emmotoka temutuuse bulungi nga booda yeemugwiridde kati no booda yeemugwiridde yeemuleetedde okuba nti anuusa amagulu gamenyese kwe kuwenyera okwo kwaliko oyo abadde Katonda era ono asana n'agenda n'alya ku nkoko ye bw'aba teyasobodde kugirya ng'omwaka gutandika ke kaseera kati alina ensonga lwaki alina okulya enkoko kubanga abadde awedde kakati mulimu abantu abamu abavuga amamotoka gano eno nga batamidde bavuga amamotoka nga batamidde abalala bavuga amamotoka nga bava mu mabala bakooye abalala bavuga amamotoka nga tebeebase bulungi oli n'agenda ne yeebaka n'atafuna tulo tumala ate n'akeera okwagala okuvuga emmotoka kati abantu abasinga basumagirira ku siteeringi okwo okukakkana nga atomedde wantu watalina kutomera ng'afunye accident ewateetaagisa omanyi nti osobola okulaba omuntu ng'avuga emmotoka from nowhere ate emmotoka neewuguka nolaba ng'atomedde aba asumagidde basumagirira ku siteeringi okwo abantu abasinga bavuga mmotoka nga bakooye abalala baba n'ebirowoozo oli n'agenda ku siteeringi naye ng'alina ebirowoozo tobibala ng'alina ebirowoozo by'omukazi alina ebirowoozo bya famire alina ebirowoozo by'emirimu alina ebirowoozo by'amabanja ng'alina ebirowoozo bya landiroodi bingi ebituuka ku bantu nga bali ku siteeringi okwo abantu baba n'ebirowoozo osobola n'okusanga omuntu ng'ali mu jjaamu ali mu bitaala ne bita n'akulaga nti ye akyatunudde bw'ati ng'ali mu birowoozo okugira ne bamukanga bukanzi ne yeekanga okusimbula bw'ati emmotoka givamu nga batomera so abavuga amamotoka mwekkakkanye nga mugenda okuvuga amamotoka gano temuvuga mmotoka na birowoozo byammwe otherwise mukyatta nnyo abantu okitegeera mukyatta nnyo abantu kiba kibi nnyo okuvuga emmotoka ng'olina ebintu ebikutuddeko sooka nga wekkakkanya kubanga toteeka buteesi bulamu bw'abantu balala mu matigga wabula n'obubwo obuteekeramu mu matigga kubanga omusajja ono kati aba kufuna accident olaba emmotoka yiye egudde bugwi mumala naye ogiraba nti eweddewo kati olaba kubanga ali ku sipiidi era ey'amaanyi yayiriyiri yandibadde ava mu mmotoka eyo yandibadde tasimattuka so gwe wenna ateekateeka okubaako ky'okola kiba kirungi nnyo naawe ekisookera ddala n'osooka n'oteeka obulamu bwo mu mikono gya Katonda Katonda n'asobola okuba nti ate akukuuma akugayidinga akuwonya okufa omwaka guno gwe twakatandika oleme kubaamu mu abo abagenda ezzira kumwa Katonda akukuume akukuume nga bw'akuyisiza mu mwaka oguwedde ng'oli mulamu nga tolwadde ne guno omupya bw'aba akutambuza ng'oli mulamu nga tolwadde okitegeera so si omaiko Uganda YouTube channel kwoli mweba nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu subscribe nga naba otwegattako mubeere bulungi mweraba